ononsonyiwa okujja mu kaseera kano naye nzize okuwa emboozi y'ako akasajja ka Bruno K. Ensi etegeere ki kye kali. Ekisooka kya byonna kyalaga ensi si kyali. Agezaako okusiga ekifaananyi ekirungi naye nga musajja mubi nnyo ajjudde omutima ogwekko mubi nnyo nga wenkomezza. Maama w'oyo Brielle okufa kwe Bruno K yakumuleetera. Yamusinkana nga mwana muto yakamaliriza campus ng'akola n'insurance emu gye sitagenda kugamba. Nga muwala muto alina future ye n'ajja yali abeera ne ssenga nga babeera n'alya ne katandika omumukwana nga kajje ne kamukyalira nga ssenga we taliiwo. Nkaba nga kamukyala ne badeetinga. Bwe baamala omwana n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto n'asirika ndoza asooka n'ayogera nako ne kamuddamu bubi. Taata we n'ajja n'amubuuza n'amugamba olubuto lwani. N'amugamba nti lwa Bruno K. Kubanga olubuto lwamutawaanya nnyo ng'abeera lwala. Taata we yakubira Bruno K. Bruno K n'amugamba nti nze sizaala. N'amubuuza n'amugamba nti girlfriend wa ali lubuto. N'amubuuza girlfriend wa. Bruno ng'abuuza taata omwana girlfriend wange ani? Oli n'amugamba Rachel. Bruno K n'amugamba nti nze Rachel simumanyi. Yaani oyo waawa? Nze sizaala gye ndi ngenda Kigali nyinayo sho nze ebyo temubiŋŋamba. Nga Bruno K bw'atyo bw'addamu sezaala we. Mukama Katonda n'amusaasira omwana n'azaala mu ddwaliro $5,000,000 kubanga bamulongoosa. Bruno K senga bwe yamukubira nga bali ku kitanda yamugamba nti ye tazaala ebyo tabimunyumiza. Ne basasula ssente omwana nga muto n'adda mu bulumi bwe butyo. Omwana n'abonaabona ku lwa Bruno K n'omulimu gwe n'agufiirwa kubanga yalwala nnyo ng'ali lubuto ku lwa Bruno K. Omwana n'abonaabona ku lwa Bruno K. N'amunyiigira nnyo n'agamba talimumuwa kubanga yamwewakana. Bwe yamala n'ajja n'amutwalira sisita we ng'embeera emutabuseeko omwana n'agenda wa sisita we. Omwana sisita we yamulaba bw'ati n'agamba ono omwana waffe tetwetaaga DNA. Bruno K oyo ng'agenda okukolola okukima omwana kubanga maama we yamumumma bwe yalwala awo kwe kumutwala owaani kwe kumutwala basenga we Kololo. Bruno K ng'agenda okukima omwana ekkololo ng'amuzza yadde n'amata oba n'eddayipa nga bwamututye nga bwamutwala. Bamumuwanga wiikendi senga n'amukubira n'amulwisaayo. Bwe yamuka n'amugamba ye omwana nga wabadde wakubeera naye wiikendi omuzze ng'omulwisizaayo. Omusajja oyo omwavu w'empisa talina mpisa yadde.